alala teri kubanga etteeka liri clear nti ebibiina by'obufuzi binakulangawo ofiisi zaabyo nga tewali ki bakugidde teweetaaga na kusaba lukusa ku poliisi. Obunkenke wali bwayise nga president wa NUP akosa abawagizi ne bawelushers nga bagezaako okulaba nga baagala ekitebe kyabwe kibire nga kigula poliisi n'amagye eyeyiye olunaku olw'ejjo era nga batusizzaako wano ensonga njagala okuba nga kutegeeza embeera yonna nga bweri tukozesa okuba nga tugikuweereza butereevu yonna gy'osinzira okuba nga otaba Wonderboy ayijji aligenijimpoleka like esobola okuba nga yeeyongerayo oba olyawo esobola okuba nga etuukirira kwabo abantu abetaaga information abagenjawulo babogezaako okubanga olaba abasazeewo okubanga babeerawo ng'abajulizi bwe bakuliro ate ng'omukulembeze wa NUP akosa ekitebe kyabwe ekiggulawo mu butongole era nga mbajjukiza nti nakusomezi nga 3 Novemba president wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda wali ekyaddondo n'abanga asobola okubanga aregisitalinga asobola ekyambogo n'abanga asobola okubanga aregisitalinga kubeera president era mu kalulu aka 2021 kasobola okubanga yeesimbawo so olunaku lwa byafaayo nnyo ku sayidi ya NUP kitegeeza emyaka 3 gye twakakuba emabega bukyanga embeera eyo ebaawo so yonna gy'osinzira okubanga otulaba anjala okubanga kutegeeza nti abantu ab'enjawulo okuva ebule n'ebweja bo basazeewo okubanga babeera abajulizi mu nsonga zino era nga nkujjukiza byonna nga bigenda okubanga bitambula of course tugenda kubanga tubikuweereza abakulembeze kusaba MP anjogera kuba councillors anjogera kuba meya ab'ebitundu eby'enjawulo naddala nga bakkiririza mu nkyukakyuka eno eya NUP abasazeewo okubanga bo ensonga baziteekamu engatto basobole okubanga babeerawo ng'abajulizi ku lunaku luno olwaliro ensonga nnyingi nnyo z'olina okubanga omanya singa oba awotwegedde okubanga otuwa amaaso oba olyawo osobola okubanga ebigajjosinzira okubanga okulaba otulabira addala noba ng'okkiriza nti ffe number 1 mu kaseera ntekelenya bisanyo kamukusa n'okubanga azosaba okubanga okyali oba olyawo amaanyi okusinzira ku poliisi ekyabasaba olw'ensonga awoluliro poliisi ekakasiza nti abantu bano nebalese era bwetyo nesobola okubanga ebasegulira okulaba nga baggulawo ekitebe kyabwe mu butongole naye nga bo abalonedde olufuna galaga nti ategenda kubanga ebakkiriza basobole okubanga bayisa ebivulu mu kibuga wabula nga ku kitebe kyabwe bo byabalese basobole okubanga bakiggulawo mu butereevu so abantu abolaba mu red abono nga gemagye amatongole wali agagezaako kubanga gakipinga law and order wali ku kitebe ekikulu ekya NUP oba people power nga bw'oyinza okubanga ogiyita so ageego era nga banekanekanye bulungi mu byambalo kosa n'abantu ab'enjawulo basizaawo okubanga bajja olw'ensonga abantu ab'ebitiibwa bangi basuubirwa okulaba nga beegattawo okulaba nga nabo babeerawo ku mukolo guno ogwategekedde era ke kaseera akabadde akalindirirwa ababola ababayingira be bamu ku bakuumaddembe mu radio oyo gogezaako kubanga olaba nti kyekyambalo ekitongole eky'abakulu bonna kakati oyo komanda alina ensonga zisaayagala okubanga ayisaawo oba olyawo anja kuba naye mukuba maaso awo ayongere okubanga attaanya era akubulire ddala kyambalo ekyo akubulire n'ensonga ddala ki ekiri wano wali ku kitebe kya NUP oba the people power kakati embeera bwetyo bwekyali so buli kimu tugenda kuba nga tukikutuusaako yonna gy'osinzira okubanga otulaba ate oba olyawo tujja kwongera okuba nga tugoberera ensonga zino bwe tutyo kubanga etteeka liri clear nti ebibiina by'obufuzi binakulangawo ofiisi zaabyo nga tewali ki bakugidde teweetaaga na kusaba lukusa ku poliisi oba muntu yenna zino woofiisi za kibiina kiri registered kati tewali muntu yenna era munnayuganda yenna tubakunga yonna gy'oli oba tomanyi Makerere Kavule ng'obadde ova mu kibuga kwata booda egenda kuleeterawo 2,000 kigambe bugambe ntwala Kavule kwena wali ku ofiisi za NUP ezisinga ez'NRM oba tuuka ewa Kakande obuuze omuntu ofiisi za NUP ziriwa bajja kulaga otambuzawo bigere accountability owulira bulungi eggwanga kaye nti buli musanda ompulira essebo kaye owulira oba towulira nti buli munnayuganda abadde abuuza nti kuwulira ssebo oba NUP sente ziteekawa nti baaguza ettaka eryabwe eddene ne bazimbako ennyumba ennene ate ne babayita mujje mulabe omulimu gwe bakoze naye nga tebalina bajeti ya ggwanga obusente bwe bakuŋŋaanya mu kusondereza baba nga basobola okuba bakozemu ekyamagezi olwo bw'onoba wa Bank of Uganda egenda kufaanana etya kaye kitegeeza Uganda egenda kusinga Dubai mu myaka 5
nti bayina kibaita financial management nti mu bwavu obungi bakulaza investment worth billions kakati kitegeeza Kyagulanyi omumu eggwanga agenda kukola kibaita financial management. Museveni is a financial extravagant. Nchokede mu lugwa wasoma oluzungu mbulira kitegeeza omuntu ayirona sente z'eggwanga kuba mupangisa bamuyita batya mu luzungu wakola kuliko baloya mbalaba omuntu ayirona kyekyo Walaikum salam wa rahmatullah. Our critique of a national unity platform. We are demanding for our people. We are demanding for Ugandans, fellow Ugandans, your fellow Ugandans. Naye mwemuroza techibakakatako ku demandinga for your fellow Ugandans. Bato mu America omu nenda banga America yoneri ku stand still. Naffe ne tubeegattako ne tubagamba Black Lives Matter. Tubanja abantu baffe. Tuyina accountability sikazanyo. Gwa critiquing okuvuma. A concentrating the international print platform evuma. Gwenjagala olage civility yo. Ngoteka abantu ku order. Nti banna. Abantu bano bagamba. Mulina abantu bemwabuzaawo. Lwaki temubaleeta? Nali kuwuliriza nnyo senga ekintu ekikwatagana ku Munnayuganda munno gwe critique waffe okiwa attention. Naye ebintu by'okuddawo okwambala obusuuti okuvuga obubenzi ne mubeera mu SC ne mubirira ne mujja ng'okututiisatiisa No, we are talking about Uganda. Which Uganda you share? You have a share. You have your children. When I talk about education, your children go to the schools I'm talking about. When I talk about hospitals, your children go to the hospital. Your mother will go to that hospital I'm talking about. But you have made it a point and your work is to critique National Unity Platform because you are paraded and traded for that business. Okay, play your role. But for me, I'm for Uganda. And I'm telling you, some of our Ugandans are missing. And they are with the government. What is your responsibility? Do you have to just critique? Or you have to play a part by joining the team demanding for a fellow Ugandan who is missing? Secondly, some of our members are very traumatized. Mama yanzala natandika okunaza era amanyi bwe nakula. Naye imagine ku myaka gyange gayi najja nanone wange nanteeka mu drone yaabwe nantwala nga ninyeeko ebisapatu oba ninyeeko emmundu antaddeko emmundu oba ninyeeko ekigatto kye nantwala gyantutte nentuuka naŋŋamba weeyambule n'atandika okuzanyisa obusajja bwange obusolo bwange azifu azanyisa doleeye. Some of our members bayita mu mbeera eyo. Gwani yasemba okuzanyisa akasolo kwe nga akasikasika paka lwe yakatta. So you want omuntu oyo eyayitako mu mbeera eyo. Ebyo bye twogerako story abantu baffe bayitamu nti oli ali awo naye yafa obusolo bwe baabuzanyisa nga babusikanga abasika ddole. Kyokka oyagala omuntu oyo yeeyise nnyo. Muganda wange tetuli mu bya lubiri, tuli mu lutalo. Olutalo lulina okulwanirwa abalwanyi. Twogera ffe tuhostinga nze for example nva mu kitundu Kivubi. Naye can I tell you one of the advantages abavubi abalinaanye ennyanja kye basinga okufunamu kwe kuba nti security kunva ebeera garanti. Naye we twogerera aba hosting ennyanja naddala abagiriraanye tebakyasobola na kulya kyennyanja. Why? Because government, because soldiers took over the lake. Oyagala omuntu oyo ffe tuddiringa n'abantu tebakyalina magulu. Yagenza okuvuba nga mulamu
atuse envubu siye muliddeko okugulu wabula omusirikale amukubye emiggo n'amumenya obukongovule lwakuvuba ne tugenda mu parliament tukola resolution nti abasirikale bave ku nnyanja bwe twagamba bave ku nnyanja ate bayongerako brigade ndowooza namunnya. Now you want me to deal with the situation in a civilized way. Parliament is the most civilized place. It has failed. Now when we come to the ground, we have to deal with the uncivilized in the better way. How do you deal with the uncivilized? In a civilized way? Muganda wange, tuli traumatized. Kero wachimba nyonyola Uganda jemumanyi. Fwe tuva mu nsi ne tuyisa looni y'amasanyalaze for example kuba bamanyi kiyaga yeetaaga nnyo amasanyalaze ageetaaga nnyo looni nejjanga eri ku masanyalaze ne tugiyisa nnyo ne wayita omwezi gumu ebiri omwaka ne mugamba naye looni ya biliyoni ebibiri eri gye twayisa waagwani kiki ekyagituukako ng'eri diverted. You want me to behave in a civilized way in this uncivilized environment? We have what we are dealing with. Temutuleetera bya kuvuma mbusimanyi okuvuma nga big issue. Naawe njagala onvumire abakutte abantu baffe ne babasiba nga tebalina musango. Because that is it. Naye tonnenya nze ate avuddeyo ne nteekawo platform ndimandinge for those who are missing ate gwe sebasiba obutaayi ali mu SC ombuulire engeri gye nnina okikolamu. You join the route. Mwana, katubale tugenda kugulawo kibiina kyaffe. Kitebe kyaffe. Tusoize kitebe kyaffe. We bought the land, we renovated, put up some structures, tugenda kukigulawo. Naye simanya mutabani wa oba kuveyo emiti yana. Awandika buwandiisi tekijja kusoboka sima deputy whatever. Can you imagine akamanyirako ennyindo bw'oginyiga nnyo gireeta omusaayi. Twegayirira butatuleeta musaayi because bye tutuddeko ffe twewuunya patience ya Kyagulanyi kuba olumu tuba tumulinza atugambe nti kati yessaawa kukola ABCD. Mukyalina mu byakuvuma. We are more than okuvuma. Paka nga tulese order, enseddemu order. Tewali order temwaga